Sho arapatapatapatandis tusale bigoli gwe abatatwagala bali ebitomi guno mulembe gwaba maswaga atabisala ngomanya siwa mu kibuga Yaman wano wenyini wano ku cruise exclusive nganzira kusomero nga olweggulo gambye nze nalinga mu shifuti nga sawa zino kumacha somero sawa 11 wazizi budde bigero okutuuka wano ngenda kukolera oluyimba sina luyimba ngenda kukolera ennyimba zonna zoyagala nangamba nayo kakasa ne muga mwana nantunulire ngatonge enfu ekero mubuzaako ekolo nga sina yogera naye omutya nasooka kumutya star ekenga sitanyo obadde otya gwe musajja gwe ekenga ate champion nnyo ebyo ebiseera byegamba naye kati bwe nayingirawo wali bwenti bonna ndowooza baawulira kasitole kange nga nkanyumizaamu habati ene ebbali baga mwana ekena nga kati nza akuzaayo zali kuba nayitira mu second grade naye nzijukira points nenga yo math wafuna nzijukira points zali oba 25 math omwenda agufuna zali points 24 yes nzijukira bulungi sanse zo omwenda gyo ye math namugwa nnyo tekibangawo namugwa nnyo nyira math yo yampisa bubi gwali mwenda toseka because omwenda because ezo grade zonna baziteeka wabantu baziyitemu ow'omwenda ow'omunaana owa 10 n'ow'emu Nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba Marus Bridal Center bano bakugamba nti bakafulumu kutuusa Goma sinema buli kitambulira ku Goma si kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba Marus Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomesi nkugee bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba Marus Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba Marus Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa enamba z'amasimu zeezo Marus Bridal Center. Okay, ku Mukutu Cruise Exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongera okwanizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira mwebale nnyo mwebalire ddala ate naffe tusigale nga ate tubaweereza bulungi nnyo bulungi ddala oba oli awo abantu bendeeta babaako n'ebiboogera nga birimu ensa oluusi n'obaamu neko n'ekyokuyiga obulamu ne butambula bwe butyo olunaku olwaleero tusinzira no ku Landstar Hotel wensinzidde okubanga ate nkuweereza balina ebisitula eby'omulembe emmere yaabwe ya mulembe buli kimu kya mulembe ekiri wano Landstar Hotel eri opposite Papa Sport osobola okulya ku Papazi n'ogamba nti kanneebake ku Landstar cause byonna bikola ate bonna mikwano gyange kitegedde embeera neebanga ate yanjawulo nnyo ddala okuzaama ku show olunaku olwaleero as always show teggwako bavubuka but I have a gentleman musajja yakuba hits ze ezaawera I don't know what really happened but all of a sudden biki abayimbi nabo osanga baba depression oba osanga kinene tusooka ekisana ne twebuuza musajja waffe ono what happened where did things go wrong embeera bwetyo yali mu team no sleep yajja ku mulembe awo bashiba bonna nga bakatandika mu team no sleep era nja kugamba nti y'omu ku abatandika mu team no sleep emiti emito what really happened kiki ekyatuukawo ayina n'ennyimba nnyingi nnyo ddala nga zaakuba but olunaku olwaleero mulina katebe olugendo lwatandika lutya olw'okuyingira endongo awo nyine tugenda okuba nga tutandika topic ka ssente yes bro gwe tulina olunaku olwaleero yaman buuza kuba tulaba eri oyo akulaba omulundi ogusooka tutandikire awo mweyanjulire buuza kuba live bange for the very first time on this show badde sikukyazangako musajja wange yaman ate nga tuli baluganda nnyo from long way back yes bannanga abatulaba akongera ku ddoboozi abatulaba n'abatuwuliriza mwenna buli omu gyali amanya n'eddoboozi yenze topic ka ssente basinga ge musinga okumanya naye nga amanya genzaalibwa nago bampita Muhammad Sali oli musajja musiraamu yeah oli musajja wa Nkima Elias Kagolo so ndi musajja musiraamu ngera bw'oyogedde
ekyo mbadde sikimanyi. Ndi musajja musiraamu ddala ddala era nasomera mu ssomero lya busiraamu. Buli ssomero lye nali ntuddemu lyali lya basiraamu. Ya agasinga gegali wako nasomerako ku ssomero nasooka okusomerako baali balita madarasa Takwa. Lyalinga Kawempe eyo nenvaayo ku gundi ku madarasa tunenzira ku Kawempe Muslim. Then bwentyo kwe kutandika okusoma kwange. Endongo wajja ne mu ssomero? Endongo saagikuba mu ssomero because mostly amasomero ge nasomeranga mu galinga strict mpaka nga ntuse mu senior 2. Twatuka mu senior 2 awo nali nina obwetwaze nali nina okwetwalanga ninga olulimi singafuse muntu mukulu so nga ntandise okwesalirawo what should I do mu senior 2. Yeah. Why? Of course because nze nali already ntandise okwesalirawo nze because of already hustle yali ya meeting adda already nagenda okutuuka mu senior 2 nganze already ne strugglingira nenonenye olusi nenonyayo ku school fees olusi bwentyo so ebintu byange mama yali yalagawa ne taata. Mama wange ne taata wange yafa nga tukyali bato nnyo. Taata waffe yafa mu biseera biri bye bagamba bye battiramu abasiraamu ku muzikiti awo waggulu ekibuli si kibuli sorry Code Kampala sorry. Wano we bakubiranga basheeka amasasi? Yeah, so like taata wange baali bamuyita Elias Kagolo. Naye bamukuba amasasi? Yeah. Bamukuba amasasi? Yeah. Naye yafiiramu abo abasiraamu. So suddenly taata waffe yafa nga tukyali bato nnyo. Mama waffe ate already teyali already financial ready okubanga asobola okusupportinga family ey'abantu abataano. Okitegeera. Taata bamukubye amasasi? Yeah. Alese abaana? Taata bamutira mu basiraamu awo atuleseewo naye bwe yatuleka awo nzijukira alina omukyala gwe yatukwasa abeera Busega. Mukyalo oyo abeera Busega naye recently omukyalo oyo naye yamaze juzi n'afa kuba yali akuze nga mukyala mukulu yo mukyala yatulabira n'atulabira nga maama waffe tasobola kutulabira because already yali talina ssente. Muli bangi nga tuli already tuli bana nga tuli bato already kuliko kale bakulu baffe abaali mukulu waffe ye yali omukulu nze naddako awo ne waddawo omuwala ne waddawo n'omuwala. Kyegeza taata omukuba amasasi gwe tewabirabako? Ebyo mpulira ate biwulire because ate already ate byonna biwulira nze mmaze nakkula. Ngenda okubiwulira ebyo nga mmaze kukulira ddala nga nkuze juzi recently ne basooka ne ntuuzamu ne mama n'abinyumiza bulungi n'atubuulira naye Katonda bw'atyo bwe yagera kuba buli omu alina engeri ye gy'alina okugenda. Omulala alina kugenda bulala, omulala alina kugenda na accident so Mungu bw'atyo bwe yagera. So okuzola mama tayina? Nze mama wange era okwetuuma ekigambo kasente. Mama wange kuva obuto ng'ayogera nnyo ng'agamba kasente kabuze munaasoma. Kaseera ayogera nnyo ekigambo ekyo. Kati lwe yayogeranga kagamba akasente nakulanga ngamba oba akasente kiki? Egwakula weebuuza ekigambo kasente. Simanyi kigambo kasente kye kitegeeza. Nga mmanyi of course money sente. Nga simanyi kasente. Naye kati bwe nakulanga mama wange yakoleranga mu Owino wali mu bikajja awo around we yayinanga ebintu bye yakolanga awo around nga atunda juice atunda yalina branch nene nga branch nene ddala naye nga bomanyi nti n'ebintu ebijja bitambula ate omulimu era nagwo gwatuuka ne gufa so mami wange akuze tali stable mu bya financial so tukuze manya nze nkuze already ngambye nti nze nakula omuziki nagutandika mangu because nti nno natandika okwesalirawo at the early age nentandika okubanga hasolinga nentandika okubanga ngoba so nagenda okutuka mu senior tufe nga nesasulira school fees. Ng'okola mulimu ki? Nze nanti nakyo olina okumanya nali sikolanga mulimu mingi nalinanga ka business kange ke nakolanga kalinga katonotono ng'ate n'ebiseera ebirala ebiseera ebyekunyumiza ebya S2 nagendanga nnyo ewa Aziza Ziyoni oyo ali nnyo mu kaliya yange because nti Aziza Ziyoni oyo yannyingiza mu by'okuyimba. Wamufaata otya Aziza? Aziza Ziyoni yali abeeranga Makindye ku madirisa ate nga nange mbeera kumpi awo so ng'ebiseera ebimu obudde ebunnyuka tumanyi okutambulamu ne tugenda ne tuyita mu kizungu ne tulaba ku ba Moses Radio ne tuvaayo ne tulaba ku ba Azizi bwe tutyo. Nambeegomba bwegombi? Yes, nga tubeegomba era nzijukira one time twagendako ewabawizi eyo ne batuteera embwa nga tulinnya ebikomera mbu tulaba radio ne batuteera embwa zaali zituse. Mwagwayo munda? Tetwagwayo naye omu ku ffe yali alinnyeeyo ng'ali waggulu ku kikomera
nga yagamba nze mulaba radio mulaba wuli mu kavesti sajja ne bagenda ne batembwa oba mukozi waabwe ye yazitembwa zaatugoba ne tugwa ne tunuubuka so biseera ebyo bwe twavangayo navange waba radio eyo nenzija mpaka ewaziza muzze ku bikomero okulaba ku ba radio ewakati bamanyije muli ate bamanyije tuli of course kozo ebiseera nalinga ntandise okusoma nga ndi mu siniya nga sigambwako nze nalina mukwano gwange yandeetera okuba n'effujjo n'eggume bamuyitanga Robert baticha batukubanga kibooko buli ku makyambu simanya oba abatawandiise homo obaki abatawandiise waaka abatakoze notice n'atuuka lumu okusina ngamba naye gwe okimanyi nti baticha abo ffe babbosi baabwe ne mugamba tutya nangate balina kutukuba ffe tusasula ssente ze babawaako nangate balina kuddamu kutukuba era ekyo ekintu kyangobyako ku ssomero nti ticha ngambako bugambi bwati naga nti nanti kati njagala mugalamire tuli mu siniya 2 tetunayingira siniya 3 naye ngemba zulu gye tusitudde nga namukwano gwange bamuyita Robert omulala bamuyita Isaac kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna wevugira emmotoka osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi-Cola n'ettabi eddala ekyaliwo jjala essimu noti 7 noti noti emu 2 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 noti oba noti 781 8 8 Success Motors walk in drive out bigambo bana bayaye nnyo bana bakoze bahasolinga bakuze banoonya obulamu era ekirungi nti tebasiba feria Robert ayina waali nina wendi n'oli ayina waatuuseeko so it is good so nze nakula nehasolingira nti nagenda okutuuka okutandika okusandika babagalamiza okutugalamiza nga ticha nga atugamba nti tugende mu ggulu batugalamize ku olwo yatugamba lwennyini kali kaŋŋamba sagambye bano baticha batukubira obwere era atukubira ki nange nenteekamu eggume ninga ticho ntagenda tukuba kati tuba twambuka ticha nitumugana yenze siniticha nemuganze nenze yo sigendayo kubanze yo sije enkolera waka mukolera mu kibiina ng'atayagala tutwala eri mu ddoosi mbu batukube nnyingi twaganye nze ne Roba kati tuba tugenda nakwata ka Robert ettayi ka Robert ngambuga ticha n'oyuza omujozi gwange tugenda kuba bubi so kintu twali tufuusa abaana abali violent mu ssomero olw'embeera ne twatuuka ekyo baatugoba ku ssomero ate lwe nadde ewaka nga nina okunoonya essomero buto nga sisobola binyumiza ku maama ate kubanga kati maama ebyo ebiseera yali ayingidde mu bulamu bwange nga n'obusente abuleetaleeta bwayiizeeyo obutono nampaamu ne ntwala ku ssomero so nali sisobola bimunyumiriza nga ate nina okuddamu nnoonya essomero eppya buto ng'olyenoonyeza kati kuno nga ggwe nga ndyenoonyeza nze nganzi batugobye ku Oludi Kampala kati kye nakola mu siniya 3 kirungi baatugoba mu 3rd term siniya 3 nennyingira ki Kawempe nenyingira Kaseeke Kampala Secondary eriawo mu City mu Kisenyi nengenda nenfuna ekifo Kampala Secondary nitandika okusoma senior 3 bakuza report eri gyovudde Kampala Secondary kirungi ekyatwanguyizanga twalinga oluusi n'ebintu tubijinga fejukira fe twakuliranga mu tawuni nga tukirira ku Nassa nga tugenda awo ku Nassa ne tukuba report topika sente nga wali muzibu nnyo kyokka gwe nze nsomedde City anti nkugambye nti ffe twatu obulamu bwatusanga mangu twakubanga lipooti ne tuzikuba ne tukubisa lipooti ne tugenda jukira Nassa eyo ekuba ekintu kyonna ekikipuli kyoyagala ng'olugikubisa olutuuka wali ku ssomero teryayinza nakukubuuza nti wayita otya nti oba wali waawa olwo ku Nassa wayitira mu grade ki ku Nassa always nayitiranga mu second grade setekangako mu first grade naye second grade nga sivaawo era omusajja namugambanga nga tuteekako second grade omukono gwa teacher nga waliwo ku Nassa abaana bakuba emikono aguma yokagwe alani man nenkuba ripoti nenyingira secondary senior 3 ngenda okugiyingira nga ripoti maze okugikubaawo nyingidde senior 3 awo nno nga ate sikyawulira ku 3
Allah nga togambwako awo nga siwulira musiniya sinize nali siwulira nga tobiwulira nga ye mafi simusobola era mafi namusuulirawo physics nembisuulirawo kati neddira mu arts nga nkola arts sebonyabonya birebera nga tobisoma history nga mukola okufa obufi biri ebirala nendivaako CRE ebyo nambikola kufa ati ye nali muse ati ye namukola kufa nkubuulira mazima Alan so obulamu bwatusanga tuli bato nnyo maani so njagala mbikunyumiza nti olw'ekintu kiri kye wambuziza n'oŋŋamba naye wasanga wayingira otya okuyimba obulamu kubanga omanyi lwaki kati topic endonge eno kankubuulira ogijjamu kahiiti n'erinnya Allahu akbar topic Alan bagambe topic nabasanga ngaawo ku kibaati awo emakindi awo nga gurupu yammwe mubamu ggwe Arafa omwana nti abireese aleese ekyokulya ne topic muleetere wano kurandista batwe bakola neyanziza nnyo eno erandista alaali bwoti bwokoze bwoti ne topic topic genda mu maaso mbadde gamba nti nyingira okuyimba awo Aziza Ziyoni mbadde gamba nti tuvaayo waba Mozeri nga batulemeredde waba Mozeri nga tetujja kusobola kuyimba teri gaapu wagezaako Good Life wagezaako jiyingira oh my god gwe musajja gwe nagezaako nnyo nga biri emeka that is 2012 2013 no that is 2000 that is 2011 2010 ebyo biseera biri 10 naye nga tugezaako nnyo sewagundi waba radio tewatwatukalubirira nnyo nenzire ewaziizi ewaba radio waliyo omuliro mungi Good Life yalimu omuliro mungi nnyo ate ebyo ebiseera nga sinaba nange kuyiga kuyimba so mulimu gwe gamba nti naliyo bwe ebiseera ate ngezaako kutandika kugezaako kutuuka kuba gusobola okugukola kuba gukola naye ntuuka ewaziizi teyankalubiriza nnyo Azizi yali muntu mulungi nnyo era Azizi y'omu ku bantu bensinga okwagala mu nsi muno bulamu Aziza Ziyoni wamuyiriba otya Aziza Ziyoni mbanga nvudde ku ssomero navanga ku ssomero nga ngenda ewuwe ng'olutuuka wewuwa ngamba naye kadoogo kati obeerawa nga mugamba nsula kuno ninaawe wembeera wa mukadde wange yali asula waye Azizi asula ku madirisa awo asula ku madirisa makindi nedirisa we kati nga Azizi oyo kyennakolanga nga Azizi bwe nkoma okuva ku ssomero bwe nti nga nkola ki nga nsooka nyambuka ewaziizi bwe natuukanga ewaziizi nga nsooka akola ebintu awo emirimu limu kubanga kyolina okumanya era omuntu yenna anaayitawo olina sooka kukola mirimu nenkola nga obuli mulimu awo wangunguye nga Azizi abeera nga naye ono kadoogo muntu mulungi kati nga Azizi oyo amanyi okunkwatirayo essente nampaayo boolyawo ng'akuwadde $5,000 egyo $5,000 nga balinayo giraba mingi ddala kyokka nga era bw'ogenda ne ku ssomero nga nzira ku ssomero nga olweggulo gambye nze nalinga mu shifuti nga essaawa zino ku makya ssomero ssaawa 11 Waziizi ye maama amanyi osomerawa maama wange gambye kuva dda yali yanvaako ng'akimanyi nti gyendi eyo nsoma ng'era naye akimanyi nti nsoma ng'era ne lipooti bazimuweereza yo lipooti wagifunanga iyi lipooti namala nenzifuna lipooti nemala nenzifunira ddala naawe Alan kuba lipooti ezimu twatukanga tulina okuzifuna ng'emast nga lipooti ya third term eyo yali yalemanga olina okugifuna lwampaka oba otya olina okusoma so nasomanga of course era nenfuna reports bigezo nebijjanga reporting za ssomero saakulemberanga naye kyenyinza okugamba nabeeranga wakati sisembangako ekyo nakyo kyenyinza okunyumiza so saasembako nalinga muntu abeerawo wakati nga ndi modulate always nga mbeera naye ng'era sibeera mu bana abasembye ssebo mbeera mu bali abali ku mwanja awo bonyuka ku ssomero ng'ogenda ewaziizi wenva ku ssomero Waziizi oluva ku Waziizi nzira waka kwebakamu ku ssomero so ewaziizi wanyangwiranga nnyo kuba natuuka ekiseera nenfunawo n'omulimu ng'abantu baŋŋamba kati leero gwagenda okwoza emmotoka eyo nga njigwamu nenjikuba amazzi ng'olumala ogikuba amazzi nga gwe manya nti emitwalo gyange 2-3 bagenda kugimpaawo
Azizi nga ngamba wayi nkuwaddeyo katiipu nkuwaddeyo nez'okukola Azizi aziyone yanyanguyiriza nnyo naye kati ebiseera ebimu bwe twabikola bwe nakolanga emirimu egyo natuuka nange grade ne upgradinga waliwo ate abalala abazze nze ng'ate kati ejjinja ndibuuse nemba nga nnyingidde mu grade ey'okwogera ku studio nti owaayi story ki oyagala ki okimye ki wano eyo grade nange nemba nga njiyingidde naye olwayingira grade eyo nasooka nenkola ebintu bino wammanga natandika nembanga omuyimbi tugende mpola topic watuka mu grade ki nayingira mu grade nava mu grade y'okwoza engatto koze motoka ebyo nembibuuka nenyingira mu grade nga grade ekola ki ey'okwogera ku studio omuyimbi kyokka gwe tomanyi ku studio yaba y'omuyimbi awo wabeerawo buli omu abeerawo n'ekiti kye wabeerawo asooka alongoosa oyo naye alina ejjinja lye ne wabeerawo akuuma studio ne wabeerawo nannyini studio ne wabeerawo n'omuyimbi wajja mu biseera bya bakalakalangi ate ze bakalakalangi nali nabasangawo kalakalangi mbasangawo nga webali mu music kyokka ala niyo mu music ate gwe gy'owulira ya juzi waliwo West End eyo najjiranga baziza na oxygen enetero webale nnyo so much kuba mu video ya oxygen omwo my oxygen akayimba kazizaako bokalaba mwendi naye akayimbaako mwendi mu eyo video bakuyisaako kamera anti nakugambye nti nali nvudde olwedde mu ddaala eryoze engatto kati nga nyingidde mu ddaala eri kubanga omuyimbi nga nange embeera wali negeziwaza mbu nsobola ebyokuyimba Azizi nga namunnyonnyola dda ne mugamba njagala nnyo okuyimba kati Azizi oyo teyannemesa yaŋŋamba ekintu kimu ngenda kukwasa producer ne producer oyo njagala abe ng'omuyimbirangamu buli kaseera kati producer oyo Azizi yankwasa producer eyasooka bamuyita Albert Skills omuwulira Albert Skills mumanyi musajja wange kati Albert Skills oyo kafulumu ku mastering oyo ye yasooka mu bulamu bwange okunkolera oluyimba ne lugenda ku CD Albert Skills kati mumuwulira mu mastering Albert Skills ne nana just kati mumuwulira kati oyo Albert Skills wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty Kiruzedda yali akubanga engoma nze namanyire eyo wa ekitintale eyo kati eyo ekitintale nange gyenamusanga naye kati Albert Skills yali producer wa Azizi nga jjange emakindye kati Albert Skills n'agamba Azizi aziyonika n'akafupu kaako kamanyi okuyimba njagala lumu nkakolereyo n'angamba nayagala dda naawe okugamba ono omwana njagala otandika omukolerangayo obuki obuyimba kati Albert Skills avaawo awo emakindye akola ki agenda ekitintale kuba mu kitintale yali yawasa omukyala ng'omukazi abeera ekitintale omuzungu we kati nga always angamba mwana nina studio ekitintale naye njagala lumojje naye nga mbeera yala jukira ebiseera byate kati nali ntandise okusoma nga nyingidde S4 nali olwedde kati nyingidde mu S5 S4 wagituula kyokka musajja nebidda ne senior 6 nenjituula 4 wafuna mmeka mu senior 4 mu senior 4 nzijukira oba nafuna zaali kuba nayitira mu second grade naye nzijukira points naye nga yo math nzijukira points zaali oba 25 math omwenda agufuna zaali points 24 yes nzijukira bulungi sanse z'omwenda ye math namugwa nnyo tekibangawo namugwa nnyo nyera math yo yampisa bubi gwali mwenda toseka because omwenda because ezo grade zonna baziteekawo abantu baziyitemu ow'omwenda ow'omunaana owa 10 n'ow'emu so mu mafi yo manya namugwa naye sente mmanyi okuzibala mu mafi namugwa ebitabangawo naye sente zo mmanyi okuzibala ne bw'oleeta ebiliyoni esente zo zikomba obukombi wano naziyiga nnyo okitegeera tugere maaso topiki kasente kati Azizi oyo yanyanguyiza nnyo ebyokuyimba Azizi aziyoni mwagala nnyo n'angamba kati gendange wa Albert Skills kati Albert Skills lumu angamba njagala ojja okola oluyimba ekitintale nkuwadde studio time
studio time nga sinyangu kati Habati Skills eweye ebiseera ebyo nga wabeerayo nnyo Jamaalo ebiseera ebyo Jamaalo yakuba n'akayimba abantu nakati mpulira bakaagala nnyo jagala ofuuke omusomesa ananjigiriza Habati Skills ekindala yakoleranga nnyo Jamaalo ne Mickey Wine ne Eke baali bantu bennyo. Yes, because nve natube nasangangayo nnyo era ebiseera ebyo kati aŋŋamba ogenda ojja okola oluyimba olunaku alumpa lwali lwakuna saasoma saagenda ku ssomero nali ebiseera ebyo kati ate nsomero awo Koloyo College e Makindi saasoma nenga kati ngenze ntya ekitintale natuuka awo ogenda ekitintale nga sirinaamu ssente nenga kati ogenda ekitintale nkoze ntya nenzijukira nti wali ekatwa ekibuye leero eyo bw'ogiyimirirako egenda mpaka wali wennyini wali ng'ewawunya wali nyewawunya nyawo kumpi ebugoloobi oba olotera okutuuka ekitintale nenga boyi ngenda kutuuka nnyimbe nenyimirira ku leerwe nenteka earphone mmatu nengenda nga ntambula my friend okuyimba okumanyira ekintu si kyangu nnyo saba ziba ziweranga 8 awo nga situuse ebugoloobi ebugoloobi n'ensala eno nasimbula saawo bazaalinga 6 5 awo ziba ziwera 8 nga ntuuse wali ebugoloobi neŋŋamba ntuuse ebugoloobi ngenda kuyimba neŋŋenda mu situmba nenyensala nenzira ekitintale kuba nali mmanyiiwo ngenda okutuukayo nsangayo Eke Habati Skills nemuga naye okimanyi nti nkubye kagere okutuuka wano sirinaamu nanga mwana gw'olimba bw'oba otambudde bigere okutuuka wano ngenda kukolera oluyimba sina luyimba ngenda kukolera ennyimba zonna z'oyagala nangamba naye okakasa nemuga mwana nantunuulira engatto ng'enfuufu Eke newamubuuzaako Eke olwo nga sinayogera naye kuba nasooka kumutya Eke nga sita nnyo obadde otya gwe musajja gwe Eke nga ate champiyoni nnyo ebyo ebiseera byegamba naye kati bwe nayingirawo wali bwe nti bonna ndowooza baawulira kasitole kange nga nkanyumizaamu Habati eno ebbali baga mwana Eke nanga kati nze akuzzaayo njagala naye osooka olikodinge nkuzeeyo nemugamba okakasa ne Habati Skills nekanga kati nange ngenda nakukuwa ate ssente ezikutuusiza ddala ewaka Habati Skills nankwatira emitwalo era gyali egi n'agimpa olwagimpa nayimbirawo akayimba kaali kanyuma okufa wonder without you I can fight it because I need you girl zene bweba sawa nze sikyasobola kubanga nkwetaaga no akayimba ako nkajjukira bulungi ke nasooka okuyimba nze nakewandiikira temwali mukono gwa muntu yadde nze nakewandiikira nze kenyiri era natuuka wali Habati nanga oyimbye bulungi kati mba nkyayimba Maro najja Maro bwe yajja n'ambaakinga nangamba akayimba kakukamanye nnyo Maro ng'ebiseera byonna byegamba bazibu bulade nze nalina omukisa mu studio nayingira studio nenfunirawo akayimba ngenda okukajja eri ate ewaaba Habati okudda e Makindye okaleetera okakubira mu Azizi yali afudde yangamba mwana omanyi okuyimba tuwumulamu katono tukomone topika ssente tugendako mu bulangu tuwumula namu esi mukasya kano kankwanjulya emami gadgetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0709 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Okay, teka wanejira topic neyanziza nnyo ssebo eno show yegwalirese bakuyitani yegwe Mr. Devi yenze topic ono ye Alan okay teyanziza nnyo yesebo tukyeyongerayo ne show yaffe olunaku olwaleero tulina topic ka ssente tuli mu kunyumyamu topic sabula embaga genda mu maaso bwana eno show lyabwolya owaaye mbadde gamba nti excuse me tufunireyo melon juice mbadde gamba ove ewa Habati ngenda okuvayo nga buli muntu atantaddeko amasannyalaze g'amaanyi sigalabanga ngo nga Eka ngamba kati njagala oyimbire ddala bw'onooyimba obulungi tugenda kuyimbayo akayimba nenziramu amaanyi mangi nnyo Eka bambi yanzizaamu amaanyi so ne Habati yanzizaamu amaanyi mangi nnyo Habati Skills era big up to him ngenda okukatuusa akayimba ewa Azizi my god
Azizi yangamba bannange ngoli n'akayimba waliwo n'omukyalo omulala bali bamuyita Olive yali mukyala Dirisa oyo nangamba bannange wayimbye akayimba One Day Without You nga buli muntu ku studio abeera ayimba ka One Day Without Jekali ku internet Jekali bulungi nnyo naye simanyi bulungi ne Jekali yes because the music wange akyali mupya nnyo tugenza okuyimba ffe nga YouTube weeri Jekali bulungi nnyo akayimba ako nkajjukira naye bwe nakatusa ku studio buli muntu yali amazed nyera buli muntu yali yeewuunya nnyo nti nsobola okuyimba kuba buli muntu yandabanga nga yungwe okitegeera kati so mu kutuuka bwe nti akayimbo kate gubakayisaawo ne batandika okukagala boy ku studio katenga sikyagambwako nga liri eddala ate nalibuuse nnyo kakati ndi muzibu nnyo ku studio tulinawo n'ennyimba my friend okwe kuyingira okuyimba kati kanonda ku ddala ki eddala linnaddako kati awo lyali lya buyimbi ng'era n'aziza ziyoni bw'afuna sho aŋŋamba ani nakatopiki kange kagenda kuyimbamu bannange mumuweemu omwana ono ayimbemu era aziza ziyoni yo bambi yankubira nnyo paasi mu by'okuyimba nga ntandikira ddala mostly yes nnyo aziza oyo yanteekako nnyo ettaffaali so akayimba bwe nakayimba ne kanyuma bulungi nnyo abantu ne bakasiima abantu ate abantu benali naye ngera okyasoma awo nga nsoma ndi mu senior nyingidde senior 6 kubanze ngenda okuyingira senior 6 Zwao tuli mu juzi tuli mu biri that is 2000 almost that is 13 ndi mu senior 6 kati mba ne nkola senior 6 because kati ebiseera ebyo Azizi yangana nga mwana kati ate olina sooka okole ki osale ku maanyi okole mwana nengenda mu kisulo eye buloba abayitayo ku St Francis boys je nakusesekoze senior 6 boy senior 6 bwenjimala sitandise ebyokuyimba nga ndi muzibu nnyo naye ngenda okuva mu senior 6 nga ndi yala jukira oba toyinaamu kintu kyonna nga ate bagasimanyi olina okufuna omulimu olina okukola intaani kati kye nakola nentandika okunoonya emirimu mu mikwano gyange waliwo omuyaaye bamuyita Pest Great Make wakwata video yes nangamba mwana omanye ekiriwo bw'oba wamaze okusoma kuba ate banda bange ewaziiza abo bapesti ne bangamba oba wamaze okusoma kati kyakabi jangu tutandika okukola ffenna nentandika okukolanga ne pesti bwe nti mpola mpola naye tuba tukola nga byokuyimba bwe mbigobako because mwana ebyokuyimba mbigobeddeko ebbanga wagenda va mu senior 6 ewaziiza tewaddayo okay tukyeyongerayo ne topic ka sente so ogenda ova kusomera eyo ewaziizi ng'ovudde tewaddayo ewaziizi naddayo naye nabeeranga on and off because Aziza Ziyoni oyo ogenda okuddayo ng'eggaali egezze ng'eggaali tegezze ngera of course nze nkyali wali nnyo muntu wennyo naye nagenda okumaliriza okusoma bwe nti ntandise okubeera mu vaaka njiyiza kuba kati ntandise okupambana mbeera ne pesti ate Azizi sikyabeera nnyo naye kati Aziza Ziyoni oyo nemba nga sikyagenda nnyo wuwe naye bwe mbanga sigenda nnyo wuwe naye ng'era mukwano gwange bikaseera mbeera mpita ayitayo bwentyo because Azizi yanjagala nnyo ne mukazi we kati so mba nkyali mu kukola awo nenfuna mukwano gwange bamuyitaani Jonizi nanga mwana tulina eyo producer yavudde Jinja bamuyita Side Softy naye ali ku studio wali ewaffe ku Hambo osobola okusalangawo n'ojja nakkubirayo tune ningamba tewalimbwa nentandika okusalanga nga bwe ngenda ku Hambo management kati mba mbeera ku Hambo management yawo waliwo Side Softy waliwo Zavia waliwo Jonizi waliwo Nalebo bantu banjingi Nalebo yennyini Jonathan Nalebo yennyini ow'omuliro teyali producer naye he was part of Hambo management because twakolanga naye so bwe natuukanga ku Hambo management nga bampa reception nnyo nga bagamba mwana nedda jangu Side Softy akubirenge engoma because ate ekitintale wali nga walogendayo Side Softy nabeeraawo nga akubira engoma jjukira sikyasoma ng'oluva ewa pesti oba pesti oluse tulinaawo mulimu nga ngenda ewa Side Softy awo Side Softy tuba tuli awo nga tetukuba tuni ya tonzoleya naye ebiseera ebyo olwedde nalinawo akayimba kange nga bakayita kaada tuli mu kaada ndabondetondeeta tipusiza ate nakakola bukozi remix because Shiba akayimba ako yali akagala nnyo nfuuka ntya mukwano gwa Shiba yagalanga nnyo akayimba ako because zirina ebintu ebimu Jeff bye yalinga ntuma ate ebyo ebiseera nakwatagana dda ne Jeff ng'abeera ntuma atuma ebintu nemba nga ngenda nga nkola ki
nga mbeera Shiba ayagala nnyo akayimba ako nga tena akayimba mbaira nkatambuza mu bantu kati Tipsy kwe kukawulira n'angamba tukole remix. So Tipsy twakola ne remix yali nnungi nnyo yali successful n'ebeera yakabi. So tuba tugimaze ogikola bwe. Esi mukasya kano kankwanjulye Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Tutya tebiseere. Nebako wekuteeka nayo. Yes. Because ate mba nakagita bwenti ntukwatagana nani ne Jeff. Kati tuba tuli ku humble management yawo tetukoze oluyimba lwa Tonzoleya ne Side Soft yoyo ne Jazima Vocal. Bwe tukola oluyimba lwa Tonzoleya just twalukola mu byakusaaga awo just twalinga mu vibe kuba twakolanga ennyimba nnyingi ez'enjawulo kati netukola muno oluyimba lwa Tonzoleya naye bano bebaluwulira bazavya ne bagamba eyo tune nungi tugikole kije tuba tuta kati netugitanga official yange because oli nabo bali bagala ate batandika okummanaginga nga bagamba Azizi omwana likatummanaging tumutekenga muki kati tuba tukyakola netukuba tune ya Tonzoleya bwe nkuba tune ya Tonzoleya bwenti Dirisa agiwulira Dirisa bwe yagiwulira agiweereza Jeff mbandi awo nze nga Dirisa ankubira ngamba we Jeff akunoonya angambye mukubireko ne mukubira ne Jeff ngabo omumanyi era nasoko mukubira yagano kwata teyankwata mbandi awo Jeff nga ankubidde ngamba gwe fala buli joyimba ne mugamba ne mugasebe buli jo nyimba seya nangamba nange wakubye tune oliwa ne mugamba eno ku studio nangamba kati oyina enyimba endala ne mugamba ninayo ne nyimba endala tuzina wano ne Side Soft nanga kale kati no luyimba soko lindeko kuddamu okuluta ngenda kubulira kyetujjokola Jeff bwe yangamba kati bwe yangamba bwatyo ninga nange nembijja kollo nengamba bakiki oba nankolera video kangati nga nkyanonyeza video kati mba nkyanonyeza video Jeff nankubira nga wayise we nakungezi nangamba gwe omanyi gwe tutegeera oliwa ne mugamba sebo mwendi ntegeera nanga kati sebo oliwa ne mugamba ndi waka nanga kale uliro olina waka yakubye oluyimba nga luno obeere waka nangamba genda ku studio ngenda kuleeta Shiba enkya ogambe producer wenkya tugenda kujja ku studio tuteekemu ki verse wawulira otya nawulira nga ebyenda bimbugumye nengamba okakasa Jeff ate ng'ebiseera ebyo Shiba ayo kyanga buli luyimba lwatuulako boyi lukubirawo kati Jeff ne mugamba nayo kakasa nangamba oluyimba gutoddamu naddutambuza kuba oluyimba nali ntandise oddulanga nga nange nalutadde my friend yanga ekintu kimugenda oleete sente tukole posta yaki yo ali mix ningenda nendeeta sente mitwalo egi netukola remix netukola posta bwetumala posta nga tunaba kuteetana nateeka mumbandi awo nga Shiba akiri ekyo kyennyini azze Shiba ne bajja ne bateeka mu waliwo nga Shibajja yes man because of Jeff wawulira otya nali so happy because nali sikikakasa ate nyimba zangu olimba najoke nali nakataka yimba kange kada oliho kada ndabondeta so nali nakakatanga naye vibe yako nayo ngatenda bakola ki kuba ya amaanyi boy ate Jeff bwe yaleta Shiba okola remix nategeera ne kada luyimba lwa kabi nentegeera kati nenyimba zange kirabika za kabi nentandikawo okuzifiirako nga nzipika Jeff naleta Shiba nateeka mu bwe yateeka munanga kati kyoliwo okola genda olete sente za video nenga ala ni sente za video milioni 3 ngenda zijjawo musajja nga oyine milioni 3 njagala tukole video ne mugamba olimba nze ngenda kuzijjawo nanga no bato yina sente okuyimba kulemye biveemu bino ne mugamba ngenda kuzinoonya Alan nadde wakana yina ebintu byange byonna nembitunda byonna nabitunda byonna nefune milioni 1.6 bwe nafune milioni 1.6 nentegera nti video ngenda kujikola ngate Jeff agamba aga tukole na pest yagale milioni ezi Jeff ne muga sente nenze ngani namwe milioni 1.6 nangamba gwenno gwe fala gotegera soko zirete ne mugamba kakasa ne mugamba zirete ne mutwalire mu nkaga nanga katigendo lete sente toyinawo yadde 10 ngana yona ne omusajja jakunja byo mutima ne mugamba yagala nzibe cheya
sisina gye ngenda kujja ssente nanga agenda genda ogaye mikwano gyo kuba wakubye tune genda gubagambe bonna bakuwe ssente nengenda nentandika okuyitaayita mu bantu mu mikwano gyange abamu bambi ne bagenda nga bankwatira emitwalo 5 manya abantu si bangu okugaba ssente omanya abantu tubeera nabo wano naye abantu abo njagala obakubire lumu bagaye buli omu njagala mpeeyo emitwalo 5 bonna bagenda kumiima kagibeere mikwano gyo so abantu abamu be nayitamu bampa banzizaamu amaanyi ne bampangayo obusente bwe nafuna ne mbukuŋŋaanya wamu kati mba nkyabukuŋŋaanya Jeff nanga tofaayo Jeff gundi agenda kuleeta ki gundi agenda kuleeta ssente tugafunye ssente gwe bibiveeko onoonyonoonya obusente bwo kati ko Jeff n'okoma kamu nkaaga we nakoma kamu nkaaga nanga naye kyalina okuleeta ssente endala nangamba naye gwe biveeko twafunye ssente ffe tuli bagagga tu ssente tufunye ate olina n'omukisa ssente olaba tuzifunye mangu bwe tuti nangamba enkya tugenda mu vidiyo boy enkya tetwakeera mu vidiyo era nga by'okusaga so ne tushootinga oluyimba ekirungi ekyasinga okunsanyusa oluyimba twagenda dushootinga ng'abantu ate abatulaga nti twakubye edda tuning abangi twatuka ku video shoot twagishootingira eyo ku bypass northern bypass eyo nga bakyagikola southern bypass ye twashootingira naye twagenda okutuka ku video shoot nga video shoot eriko emmotoka nga 12 nga buli muntu ali mu mmotoka nga buli muntu ali mu n'abantu sekankukwateko gwe nze tonzoleya nze kusaba bwe makulabye tonzoleya sekiwala kisubbalaza mbukirabika kirina ne ku mpapula bukibigula tekiva na ku mpagala gwe sewabula kiwandagaza yamani naye yali yakabitune njijjukira tuni manyi mwajukolera mu kataxi ka yellow tuni manyi nakati yes twagikolera ku southern bypass Jeff Bambi teyaddamu kunsumbuwa nnyo nabya ssente yangamba ssente ffe tufunye ate olina n'omukisa olukoze nawe oluyimba tufuniddewo ssente ne tushootinga oluyimba pesi n'ashootinga bulungi vidiyo parts ezimu twazikwatirira Makindye Makindye has been my favorite place because Makindye eno ngikoleddemu ebintu bingi so bintu ebisinga mbikoleddemu actually nze omuntu eyanjigiriza Makindye yali Arafa ne Rafex ne Rafex Rudu Semagambo Rafex yasooka okundira ku kibaati eyo ku kibaati eyo nze nga mpulira bulizi Makindye gye nasanga fiki nga fiki tannakuba n'ensanga eyo bafeefe n'ensangayo batipswizi nkujjukira wajja ku kibaati ng'era naye nga fiya gye nnina ng'amasanyalaze mangi anti ng'obasangawo abantu bonna ng'obasanga batudde so yali positive energy era yali good energy kyengamba nti kyali kintu kyakabinyo olimba lwekola ne Shiba lwakugattako ki ebintu bingi akadde akamwe nkaaga ng'omaze ottunda ebintu byo buli owulanga kavaayo akakadde kange akamu emitwalo nkaaga kaviirayo ddala kuba 5 nze oluyimba twaluta twata oluyimba saaluteekako na attention iyo naze mu nnyimba zange ze nakakola nange nenzeewunya twata oluyimba lwange olwalayira ne tutana oluyimba lwatonzoleya saaziteekako kaddeedde kigambo omanyi promotion ye yeesumbuwa nnyo okutuusa oluyimba naye saazissaako kigambo kyonna nze olwata bwe nti oluyimba naddamu okuwulira ekintu kimu ng'essimu yange buli muntu abeera nkwega bannaye wakubye tune naye gwe Shiba wamugyewa bannange wakubye oluyimba so saateekayo na effort y'amaanyi nti Katonda bw'aba akutadde tayimu yo nga bw'owulira nti muvubuka kabakadde tayimu yo bw'eba etuuse Katonda aba akutadde nti oluyimba ze nange saalussaako effort naye buli muntu yankubiranga ngamba akoze ne Shiba oluyimba bannange eyo hit kati ne mikwano gyange gyokka gye nalina egyali ginneetoolodde gyasooka ne gissaawo vibe yali y'amaanyi nnyo nawe ne bakuwa eggaali nange natuuka ekiseera n'entya omanyi bw'okuba oluyimba naawe oyinza obutakimanya olimba naye my friend bano abakwetoolodde wano be bakulaba gwe tosobola kweraba nti walukubye era infakiti omuntu akuba oluyimba lwo olusooka olwo nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba Marus Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Gomasi na buli ekitambulira ku Gomasi kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba Marus Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomesi nkugee bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba Marus Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki
babayisi ba Marus Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa enamba z'amasimu zeezo. Marus Bridal Center abeera mu mpewo obaddeko mu mpewo olibaddeko mu bbanga nga tonategeera kintu nakimu because ekisookera ddala oluyimba olusooka terukuwa ssente abantu tebakugula obeera okyali yala naye abantu ekikujjira mu mutwe ekikuleetera obuzibu nti oluyimba lukuba ne lutuuka ku bantu bo ne balowooza nti ate wakubye dda ssente okitegeera kumbe oluyimba luno lwolaba lwetaaga ne lukuba nga ne ssente ozifuna kubanga ate lukukuba ne lukussa mu position ekuleetera ebizibu tukyalina kutambula tokyalina kukola biki lukuleetera ebintu bingi nnyo zo lukugaidinga ne lubanga oluyina okusitula because yebeera platform yebe esitudde eyina okusitula kati because ate nawe era oluyimba olumusirwe lukukola you have to do another song and another song abanayuganda okupiikinga so nalukuba nembanga ndi bwenti mubanga nga sirina ssente naye nga mpulira amasimu mangi message nyingi nnyo nga kaseera buli muntu abeera ngamba buli mukwano gwange kati nze nalina girlfriend wange yankubiranga essimu okumala buli dakika nga 2 ng'akuba essimu ngamba baby bannange wakubye oluyimba siruwulirangako nga kwegamba like nakuba oluyimba nange nembeerawo nga sinafuna ssente emikwano gyo nga mpulira nfuna mingi buli kanaku nga nfunayo omukwano omupya naye nga ssente sirina ng'era mbeera ewaka nga ate enjala ennuma naye nga ate oluyimba olulaba ku TV lukuba okufa ne ku radios kyekini kye natandise nkugamba behind the cameras nti gavumenti yatukola bubi nnyo amaanyi gano gonna ge tukola oba na effort yonna gye tuteekamu yali yeetaaga okuba nga tulina copyright yaffe nga bwolaba mu nsi endala nti omwana ne bw'aba akubye oluyimba lumu tagenda kuddamu kubamenya nammwe tagenda kuddamu kubabazalinga kubabonyaabonya agenda kufuna obusente bwannyuke akakkane okitegeera so wano tekiriiwo wano okuba oluyimba ne lupaala nozibanga oli yala kati gwe sawa zino njagala nkubuulira omuntu goyinza sawa zino njagala kati onoonye omwana ngaani njagala onoonye omwana ngeyakuba oluyimba lwakyayiwa enjayi esawa zino ayinza oba waliawo nga talinaamu ssente naye oluyimba yalubakuba mwenna lwabatuuka ne bwe tulusumulula wano buli omu agamba tufudde naye singa yalukuba alina copyright ye ng'ali guided bulungi bw'ati ne ati we yandibadde aggalirwayo bulungi bw'amala okuba oluyimba olwo kuba tonzoleya yakuba kuba nakulako ku baazi bro nakulako ku baazi tonzoleya yakubira ng'olina tonzoleya si gwe ne kwekyo kyoyogerako nze ne wenva wennyini mbadde nzijja ne nduwulirako ku luguudo ekyo kikulaga nti oluyimba lwali massive so oluyimba olukuba n'osigala bwoti nga tolinafuna ssente ng'ate owulira emikwano mingi nnyo essimu ekuba nnyingi nnyo buli kimu oba okiwulira nga kijjamu bungi nnyo naye ng'ekintu ekitajja ate ekyetaagisa bakiyita ki ssente nti ate luba lukusaba ate luyimba lwakubiri nti owe twagala kati ate otuzzeeko oluyimba naye wakubirako kushiba okumwebazamu ebyo ebiseera obanga omutya n'omutya ate shiba nze shiba anti nekugambye nze twagenda okukuba oluyimba ne shiba olwedde nga yali mukwano gwange idda shiba olwedde gambe nti nze yali mukwano gwange shiba nze yali mukwano gwange gambe nze nali mbankinga nga ssente za shiba kale kube mba nkigamba because olwedde nze nali nkolagana ne Jeff okitegeera Jeff nze omuntu gwe yali yasigazaawo gwasobola okukola ki wano nawali gwe yeesiga nti kwata miliyoni 3 zitwale kwata miliyoni kati nze nali mbankinga nga ssente za shiba kwe kujja okufuka mukwano gwa shiba because at the times natuukanga time emu nga time receipts nina zitwalira shiba okitegeera so nafuuka mukwano gwa shiba before even we did the song so nti ebyo byonna namwebaza ebyo byonna nawulira nga mpunze so byonna byonna nabikola bosi wange namwebaliza ddala naye ekiri important kyegambye nti okuba oluyimba nobanga oli mu bbanga bwoti naye nga tonnafuna bintu bino wammanga tonnafuna mmotoka tonnafuna ssente tonnafuna ebintu byonna byonna gambye bibeeranga obanga ali mu mpewo bwoti so nti oluyimba lwo twalukola ne lubeera successful era mba nakalumala bwe nti Jeff nangamba oyina oluyimba olulala kuba luno ddo kati luwedde you need another song where is it ne mugani n'ennyimba ne musindikira ennyimba kati bwe musindikira ennyimba nanga toyinaamu oluyimba genda mu studio okole kati kwolwo twali tugenda shootinga video ya Diamond Oscar ne Shiba tutuuka kujja live ngenda okulaba buli muntu kuba nasooka nembeera bwe nti ebbali okumala ebbanga ngenda okulaba buli muntu ayitawo ng'asaze enviiri zaki nosanja oli asaze style ndala n'oli nenga buli muntu wano ng'asaze bigooli kati
waliwo yakyogera wano we nali ntudde nga awaye buli muntu yakisaze ekimemeya nengamba eyo no tune kati bwe njizukira ekigambo ekyo nenga nja kigamba side soft kati naddayo ekiro nenga side soft boy tulina okuyimba ekigambo nga bakiyita bigooli naye tukiyimbe tutya kuba ekigambo kyakabi ekyo nangamba kitune kisobola okubeera ekintu ekyakabi side soft muga tukoze tutya nanga katutandika okuwuliriza let us go through netandika okuwuliriza ku nnyimba enkadde bwetutyo naye katuba tukyaziwuliriza nempulira engoma eyankuba bagiyita wata bambam ya Shaggy bamba kati nange bwe nakawulira bwe nti nenfuna muri vibe eyatandika gamba tusale bigooli yes timuzoga pandisi abatatwagala balye bitoomi guno mulembe gwaba maswaga atabisala ng'omanya siwa mu kibuga ffe tubisala mu kyalo ne mu kibuga okigambira ennyo ebyo byamubaki byokeera ku saluuni nenteekawo olutwe yes man so bwe nagireta tune yali successful Jeff yagipiikingirawo nangamba kati ate eyo gyokubye ye tune nemugamba olimba Jeff alina okutuwa okulungi kyemumanyiko yes actually mu bantu mu industry eno abantu benakaliranako nga si bayimbi Jeff ne Roger balina okutuwa okulungi Jeff asobola uli oluyimba n'agamba nti oluyimba lukola Roger asobola uli oluyimba n'agamba oluyimba lulungi kintu kyanjawulo si kintu I think mu industry bantu batono nnyo abakirina tekiri easy era kizibu kusanga era kizibu kuba nakyo kubanga okutuwa okwo okuwulira kwe kusinga noga eyo tune kati bwe nakuba ebigooli ne muleetera bigooli enkeera yo bannanga amanya n'eddobooza nti bamuyise Topic Kasente tuli wano ku Alan Close exclusive yes man togezanga n'omusubwa tune in subscribe like byonna beera ng'obikola bukozi wano wennyini ku Close. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe Munnayuganda yenna weevugira emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyamogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu not 7 not emu 2 not 67 not ne not 784 993 2 not 2 not 7 not 7 787 65 not oba not 781 8 8 Success Motors. Walk in, drive out. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.